Masanyu munange His Excellency Yoweri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinzira mu magerero abadde ajaganya oluvannyuma lw'aba ttiimu y'abaloya be abadde mu Supreme Court okubanga bawangudde ekyo kye yabatuma okubanga akola era nga balaze amaanyi okuli omukulu amanyiddwa nga Sseggona ng'era munnange yakulidde mu ttiimu y'abaloya bano babadde wali mu Supreme Court era nga munnange ensonga ki ezibadde zibatte. First of all mujjukire muno Bobi Wine yatwala omusango gwa kalulu wali mu Supreme Court ogw'okuwabira President Museveni mbuno nga we yakwata mu kalulu nga we yakola ebintu ebitali birungi mbu nga bwe yabonyaabonya abantu during the election nakujjako internet naye munnange amasanyu agavuddeyo nakolero galaga muno omusango guno bagu withdrawings era bajaji 8 n'ow'omwenda amanyiddwa nga Winidolo bamaze okubanga bakkiriza withdraw y'omusango guno bagugjeyo mu kooti bagende baguze mu kooti y'abantu bulijjo Bobi Wine kyaddalinze gwe musango guno kubanga kooti eguwandula bweguwandula public ye gyayita kooti y'abantu kuba yagamba amaanyi gali mu bantu gugumire guguleete gutandika okujajinga so nawe nadde bakola buchallenge bw'abajaji mu budde mu buteekeyo because Bobi Wine musanyufu nnyo oluvannyuma lw'okumitinga abakungu ab'enjawulo wali mu makage emagere n'avaayo n'akola ki n'abeera nga ajaganya era nga asanyuka olw'okuba muno omusango guno bagu withdrawings so katulinde kooti y'abantu enkyalolins agenda kuba batuusaako abantu ab'enjawulo nga bayogera ku ngeri gye bagenda okusalamu omusango guno bo nga bajaji bo nga balooya ab'enjawulo bagenda okuba mu musango guno nga baguli mu mitambo so katugendeko katono nnyo mu bifaananyi bya meya bya Honorable Sseggona ono nga yakulira abalooya ba Bobi Wine mumulabeko engeri gyakutemu omusango guno wali ku Supreme Court then tukoma tugenda kuba tugenda maaso Lawrence tukyagenda maaso batubasiibule Kale, bwetyo tubadona kubayo. Thank you so much for watching. My name is One the King himself. Celeb Jazz wano nyinyini woli. Wano waliwo akagambo wano kagamba subscribe. So genda wansawo o subscribinga wano waliwo ekigambo kya red kinene ekipande kiriko subscribe. Wamalo subscribinga then waliwo kasiru akapesa wano wansi waliwo pesa bulaga like, share and comment. So likinga o sharinge o commentinge. Bwetyo kikola wano okawuka ate banafe abateka mu sente aba King Mortgage Studios wali nankulabyeko Prime Tower nabo tobeerabira bali ku 07 0210 10 45 bakubireko bajja kwa kutusako services zaabwe mu maanyi ate amangi.